Joel Lusenyo njagala mubuli ebintu ebimu bino abadde tabimanyi kati okuwandiikako blackmail ne propaganda mulimu parliament ya Bungereza gye bayita House of Lords kasita yakola ebyafaayo negamba twetaaga leader of opposition that younger man Joel Lusenyo omusajja mukulu wano yakutaddeko bilioni 5 badini bagamba ina bwino nze tonteka mwabo nabo tonde volinga okuvuma Ssenyonyi to blackmail Joel Lusenyo, the leader of opposition in parliament, to blackmail him, to cause propaganda on him is a job. Kasitolaba ng'ebitongole byonna bitandise okulwanagana. Ng'olaba abacommanding okugoba bonna balaba bajja wano nga banoonyi b'obubuddamu n'ensi yaffe yonna bagifutubaddeko abantu tebalina we basiza. Kakati gwe nkubuuza ng'owamawulire wali weebuunyiza mu M7 atera okuyisa statement eno. We have a historical mission here. Wali weebuuziza what is that historical mission you're talking about? Sitaani lwakusiima ng'olifaaza wogoberawo mangwe nakusaitaaga kusiima kwe. Nze Adam Kungu program gwensonga kwe tuli nina honorable Lutamaguzisa makulu mpaka wa parliament owa Nakaseke South nga tunyumya mtuwa mu nsonga eziriwo mu ggwanga era nawe ojja kubeera nga otwegata coletron in the show naye ndowooza tutandikire ku ekibiina kyo ekya National Unity Platform olunaku olwaleero bavuddeyo batuga nti baganiddwa ogende mu district y'Isingiro babadde mu district zonna zino eziwerako naye Isingiro babaganye bagambye nti basobola kuba nalukuŋŋaana 8 kilometers outside the town babakiriza ku radio yokka naye lwale bagiganye RDC yaleese obuzibu side eyo kino kibalekawa bano aba NUP bawagira n'enteekateeka y'enfuga ya demokrasiya n'enfuga y'ebibiina ebingi banabifuza okwetaayo kuba campaign n'ebirala. Ekisooka njagala kwebaza n'okulisaayo nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu lutabaalo lwalimu n'abaagala enkyukakyuka kubanga abaagala enkyukakyuka si ba National Unity Platform bokka naye tulina ne bannayuganda abatalina bibiina byabufuzi abaagala enkyukakyuka tulina bannayuganda abali mu kibiina ky'NRM nga babasibirayo naye nga nabo baagala nkyukakyuka n'abali mu bibiina byonna ebirala so bovaayo no offering leadership nga ya National Unity Platform President Kyagulanyi gyakoze tuba tukwebaza era tetubaako na kyakusasulira your efforts are priceless mu Lungereza bwe twogera olwa King Charles so tubayozayoza namwe abagenda mu rallies ezo naffe tuba tulina okubaayo ne sometimes mutuleke eno ngera of course tosobola barracks girekerawo njerere amajene we gabane teresita de waliwo abasigala ku linzi mwe muli eno ku linzi ffe tuli ku linzi ya barracks ga president Kyagulanyi n'amaje ga foot soldiers bani bonna bali era ennaku zino mbadde ndaba mukwano gwange the right honorable leader of opposition Joel Lusenyo nga bamuli bubi nnyo bamukubako ku social media sigwe wekka gwe balina okwogerako naawe oli musajja muganda okimanyi nti omuti ogutaliiko birimba teri agukubanko babogera ku sente yes kakati ekyalino kimanya nze asinzo kikulembera mitamu Amidin Lubowa kakati abo nze era nabadde njagala kulaba the right honorable leader of opposition Joel Lusenyo nyabo yali badde tabadda namu nze mabegako eri bakwata akatambi akange nga bankolako dda interview aba NBS dda nga baleese ba commissioner bonna abaali former members of parliament n'NRM ticket ne kati ennaku ezo omusajja omu n'akasponsoringa $3 n'ayita abavubuka be n'abasajja bano ababeera ku babayita ba bloggers n'abala munyambe mutambuza akatambi kano nga balina engeri gye bagaseemu akatambi kange n'aka president Kyagulanyi nga bamuvoola ne program ya linkola ku mukutu ogumu nalinako mwami Abedi Bwanika Abedi n'akusiima nebaza honorable Tamaguzi sitaani lwakusiima ng'olifaaza wogoberawo mangwe nakusaitaaga kusiima kwe abo bakalimingo bya wayogera nti obaga nti ebyo byali byadda
ngwe nagamba nti ene wanu ayingira akalulu NRM ke bategese ba commissioners tasobola kuwangula abeera celebrated full of the century. Exactly. Yes. Jobera mubuya buyo wekyasa. Kakati for the first time zikizigala mu amiru tamaguzi. Bakasala ekali nga balonze. Era mwebaza. Bali balonze ba Kibirige Sebunya. Balonzo Kero obo bajjukireyo commission gye bali nga bonna ba former members of parliament abena. Yes, kadda kati omukulu n'akatematemamu waliwo omusajja ow'amaanyi ennyo wano mu ggwanga n'alagira abantu be bakateeke ku simanyi bazita status bakatambuze ne munaabo abakolera ku bya IT n'abitambuza but of course ebyo bibeerawo tewaliwo kye batagenda kukola naddala ffe be batya ennyo so Joel Lusenyo njagala mubuli ebintu ebimu bino abadde tabimanyi abakuwandiikako kati okuwandiikako blackmail ne propaganda mulimu okuwandiika ku Joel Lusenyo leader of opposition or national interplatform okumuwandiikako blackmail ne propaganda oba ebibozibozi mulimu era office emwe ekuli bw'omusajja ow'opposition eri awo ku Jinja Road omusajja omu opposition ali mu parliament yalina office awo ku Jinja Road yawa abavubuka abegenda obasoma amanya omuvubuka omu babeera ne page nga 10 Joko mokuba ne page nyingi omusalago gye gwenkana okuba omungi so njagala kikugamba don't waste your time omunabo omulala gwe bakolagana nayo NRM office eri wali Kyambogo era we basharinga okukukuba Sebo Senyonyi okuvuma okuwanda ebigambo nokuteekako omunyago gwabwe gwe bakuteekako mulimu ate oba obadde tokimanyi kiro kanki kugambe kuba nsubira oba obadde tokimanyi nze nga atambula government ya Bungereza Parliament ya Bungereza gye bayita House of Lords kasita yakola ebyafaayo negamba twetaaga leader of opposition that younger man Joel Lusenyo ajje tumuwe osawanya mu Parliament ye Bungereza ya House of Lords omusajja omukulu wano yakutaddeko bilioni 5 bino mwemba singa temunabimanya nze ndiwa wiso oba wiso omumanyi wiso chechi underground intelligence security officer akali Senyonyi bobanga tokimanyi nonyako naku zino mbadde kunonyako atuli bize kasita Bungereza yakwita ogende owebwino bwaba amuyita mu House of Lords Parliament yabo awebwino kubigenda maaso mu Uganda musajja mukulu yakutaddeko bilioni 5 ezikukiga oleme kugenda Bungereza obogende Bungereza nga bekyusiza boba yagala kumanya nonyako era nkunonya office eyo mulalo omusajja kuba ya opposition ali ku parliament eri awo ku Jinja Road awa abavubuka sente buli week bakuwe emitwalo 25 boba olina Facebook account ne Twitter esuka mu 10 office eyo kubiri eri Kyambogo y'abasajja b'NRM ne PLU bye bafumbira ebyo ne bana abala so don't waste your time fe tumanyi whatever is happening tumanyi ne sente ze bakutaddeko kukukuba omuganda agamba nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango kati babatadde mu diversions ezo nyingi nyonyo ezo diversions fe tuzimanyi ze nkugambye nti bamutaddeko ne bilioni 5 kasita Parliament ya Bungereza House of Lords kasita yakola ebyafaayo ne bagamba that young man the leader of opposition of Uganda in Parliament of Uganda tumwetaaga gye bamuwe saawa nnya gy'alina okugenda Bungereza I think alina kugendayo mu mwezi gwa mwenda oba ogw'ekkumi era for 2 months bagenda kubanga blackmailinga Senyonyi 5 billion on you why because the Parliament of UK Parliament of England Parliament of Britain which is called House of Lords invited you to go and address them 4 hours ekitakolebwangako wano kakati bakuteeka kezo bilioni 5 ogateko nabana abakutaddeko zino office era okuvuma Senyonyi mulimu gota nayingirako kubagwe toli bloga boba olina Facebook accounts ne Twitter zisuka mu 10 buli week ofuna emitwalo 25 ewono omusajja wa opposition alina office yawo ku Jinja Road yawo kakati ebyo gwe mbikuteredde gwe genda okule badini bagamba ina wino nze tonteka mwabo nabo tondevolinga kwabo bali ku mulimu tondevolinga beba mukubagamba kakati nze nkugambye nti nze obeera ku mitimbagano bankolako debate very many years ago
ne bakomawo ne bagitematema mu bagiteekako eyange miliyoni 3 ngo yakolo kitematema mukama wo ow'amaanyi mu Uganda namugamba nga babugattagatta ekyange n'ekyakyagulanyi nga babusaasanya. So Mr. Joel Senyonyi, disregard fetumanye ekigenda maaso yadukide da mu kooti nze singa era mbadde nkulaba tewali genze mu kooti gwe kigenda maaso tokimanyi nze nkugambye oba tomanyi office weziri ojja kujja nkutwala okulwanyisa okumuvuma mirimu okuvuma Senyonyi to blackmail Joel Senyonyi, the leader of opposition in parliament, to blackmail him, to cause propaganda on him is a job. We're paying a job every week. You are paid 250,000 shillings. 250 shillings per week. If you have more than 100 Facebook accounts, if you have more than 100 X accounts, kakati bwobezi olinezi singawo nga ziri mu like 200 300 owebwe emitwalo egisuka mu 35 naye gwe era genda olabe kati nga gwe munnamawulire ogenda kukebera ku bupeegi bw'abantu abo abamuvuma, and they are so funny, they are very foolish kubanga kano ne kakuba ne kali ne kakuba kwega n'omwana omuto asobola okutegeera nti these people are paid. Kano ne kawandika neko ne kawandika obulala babuteeka ku WhatsApp groups ne babusasula. Waliwo oba oli ku WhatsApp group ngono na WhatsApp group jo running a separate buli week bwe mubanga osobola okuvuma Senyonyi mu blackmailinga oba okumuteekako propaganda, you are paid 200,000. Okitegedde sebo yetulaba bira ku Senyonyi bisasulwa ebyo byonna bye mulaba ku Senyonyi they are well paid for. To tarnish his name is not supposed to go to the House of Lords in England. Who is Senyonyi to go to the House of Lords in England? And you are given 4 hours. Nga ne president wawano tebasobola kimuwa, ne prime minister wawano tebasobola kimuwa, ne gundi wa foreign affairs tebasobola kimuwa. A young man, leader of opposition, to be given 4 hours in the House of Lords, England. Kati balina okumufiirako era sebo oba tokimanyi musajja mukulu sijja mugamba toli mwana muto yakutaddeko billion 5 for 2 months ng'erinnya lyo lyerikubibwa ojja kulaba Tomu Kaperege na buno obuvubuka obutalina mirimu kati bwagufudde mulimu okukuvuma okujolonga okukola kefujo bali badde babikola kufe kubaffe balutamaguzinze waliwo obuvubuka obwangambanga akamu nakawererako sikulu fees w'omwana wako nti otuwaayo kibatuguze tukuvume tukukube nembuga nti kati nze kujjako nga kyosobola okunkuba nekinnuma kuvuma Yezu ekyo kinnuma era bwe nkusanga omuvuma awo nsobola okunyayo bino nti lutamaguzi musalemu obutambikola kimujolonge ebyo mulina obikola kubanga baba emirimu temulina mirimu kati okuvoola abantu okubavuma okubatyoboola gye emirimu gyammwe gye mufunamu sikulu fees gye mufunamu renti gye mufunamu gye mugula simanyi 10 ku 10 era mugende mu maaso at the end of the day regimu ng'ekyuse the same people have been using you will turn against you. Jukira waliwanga kasajja kaberanga ku radio kuno sijja kwogerako nga kavuma buli kibunga KNRM ne bakakuba amasasi ne bakatta okajjukira gwe tosobola kwogerako ne bakaga nti these people are not easy. Waliwo ulidde yajjayo okubuuliriza ku nfa ya kasajja ako chairman Nyazi kutumiddeko cheya kulikayo chairman Nyazi kulikayo nnyo sebo ngabe bakomyewo wali kati kulikayo nnyo ddala nnyo sebo chairman Nyanzi kunga njagala nakwebaza mukulu Julie Dubai webale ngambye ali online atuliriza mukulu Isaac ngambye ali Kitebi bali mukutuliri abangambye abantu be Kitebi kwe bali bawuliriza ku Isaac mwanje webale kutuliriza ne mukulu Henule Mubiru enakaseke sebo semuto webali kubanga otuliriza nange mbatumiddeko abantu abo bonna today wali ekibuuzo kyabadde nti bye tulabye leero eisinjiro mwami Kyagulanyi ayise olukwala bannamawulire embarara naga nti eisinjiro babaganye bafunye okutegeezebwa nti balina kugendayo kuno kutyobola ddembe lya bannabyafuzi kuno oluvuganya gavumenti oba abebyokwe authorities bali mu kukola gwabwe kakati ebyo ebiriwo mwe babyewuunya biri obvious tuli mu biseera bya maje era bw'obanga ddala nga omanye ebigenda mu maaso ndowooza olaba road blocker z'amaje buli w'olaga waliwo ebuuziza lwaki buli kkubo wano mu Buganda liriko road blocker z'amaje tebasobola kunnyonnyola waliwo we baali babasiriwaza mbu simanyi mbw amaje gali wano kutereeza ntambula
simanyi pikipiki erina kuyitawo bayitawo gwe genda weebuuze lwaki buli kkuba eringira mu Buganda kati liriko amagye. So abamu temunnamanya biseera bye tugendamu, ebiseera bye tugendamu tebigenda kuba byangu era byatandise. Embeera gye tugendamu tegenda kuba nyangu, kigenda tutwalira emyaka nga 3 okuddayo tereera. Nga kiki? Anti kati laba biriwo. Zendaba maje kukuba. Abantu bawambibwa ebyabwe, abantu babakoonako amayumba gaabwe, bekwese mu nnema. Obukundi bw'abasajja bano baba natwale wamwe bekweka mu nnema. Nnema ekitongole ekyakateebwawo mu mwaka gwa 1995 ekyateebwawo. Abantu babadde n'amayumba gaabwe awo, simanyi Kasokoso, simanyi Nansana n'ewalala. Ojjawo obuyinza obuva eri n'ojja n'ogakoona basule wabweru nga mwabagakoona mulina ewammwe musula mu mbiri. Nayise mu Lubijjo bamenyawo ng'abantu bali mu bitenti awo. Mwe mulowooza ffe abali wano mu Buganda ne mujja ne mukoona amayumba g'abantu baffe ne basula ebweru mu bitenti be mwasanga wano, kubanga abasinga abali mu bifo by'obuyinza wano ebyobukulembeze mumanyi mwajjanga banoonyi ba buddamu. Ne muyingira mu lutale Luweero, gwoba tewali munoonyi wa buddamu, kitaawo oba nnyoko yali munoonyi wa buddamu. Ne bayingira mu lutale Luweero bye batukola twasirika. Nate kakati effujjo lino lye mukola mbusimanyi mwagala kutwala ettaka abakyalina batadde ku pressure mwekweka mbuno mbusimanyi mbw abantu bali mu ntobazi. Etteeka lya nnema lyajja, ekitongole kya nnema kyateekebwawo mu mateeka mu 1995. Abantu abamu bakulidde mu bitundu ebyo. Nze ndi mubaka wa parliament olunaku lukya nenoonya emitwalo 2 sebo kungu ndowooza ojjukira n'olwala we wantwalako nga nkwesirinaawo na kasente n'ontwalako. Nenoonya emitwalo 2 ne jimbula. Naye omuntu ono wa bulijjo omukoonedde ennyumba ye ebintu byakaweereege. Omukoonedde ennyumba ye yalaga ennaku zirina. Basulawo, to be honest, Basulawo, yes. The fact is Basulawo. Yes, bamenya bakoma baleta bitenti ne baalawo. Kati tubadde nga tubagamba. Nenda banga n'amaziga gampita. Tebalina wakulaga. Galina okuyitamu. We have internally displaced people. Abantu b'omunda mu nsi yaffe babundabunda. Abagwira bajja wano ne beeyagala. Era waliwo ebivubukavubuka byenda babisiiba ku mitimbagano nga byogera ebyo onkozi bali baba basasulya. Ezo z'emboozi ze mwali badde mu discussingako ngamba mu abakulu abali wano mu Buganda abeefuula Abaganda ennyo. Ezo z'emboozi z'abantu bamufuuka emmomboze naye temusobola byogerako kubanga ababikola gye mugenda namwe ne musaka ne babawa ssente. Naye ebiro byammwe nga bituuse Nemegamba eri kutereza butonde bwansi. Ate obutonde bw'ensi obutereeza mu mateeka. Naffe tetuganya abantu bayinza okuba bakola ensobi, naye ate ensobi awo babaddewo weewaabwe ffe wano mu Buganda tulina ebika by'abantu bingi. Waliwo ababeera ku nnyanja, waliwo ababeera mu bisenyi, waliwo ababeera ku lukalu, waliwo ababeera ku lusozi. Kandi sobola kugenda n'enkola ennyumba y'omuntu abeera ku lusozi nti oyonoona obutonde bw'ensi, kubanga n'olusozi nalwo sebo kiba kitonde kyansi. Kakati nga bw'otasobola kugenda n'okoona ennyumba eri ku lusozi bwe yayonoona obutonde bw'ensi, noono okyamuzimbisa mu lutobazi gwe tokimanyi. Abantu bonna tebenkana mu nsawo. Nalabye wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka Kasokoso, si Kasokoso, ng'abantu bonna babagoba mbu muveewo balagewa. Ng'olaba abakomandinga okugoba bonna obalaba bajja wano ng'abanoonyi b'obubuddamu n'ensi yaffe yonna bagifutubaddeko. Abantu tebalina we basiza. Omuntu w'e Kasokoso omugoba ddewa, gwe lwaki tosooka kudda wa nnyoko ne kitaawe gye wava n'otuula eyo n'ogamba nti bwa maama wange, maama wa Lutamaguzi, nnyina wa Lutamaguzi oba kitaawe wa Lutamaguzi mu kifo ky'okukola effujjo ku bantu mu kibuga azeeyo ewaabwe. Abantu balina ennaku kungu abo boolaba. Abantu balina ennaku n'ava wali ewaffe Matugo oba Bombo ng'akolera Kampala naye ng'atambuza bigere n'agamba amagenda nawona awamulemu okusasula siringi 2,000 n'agamba amagenda kantambuza ebigere amadda wenja okufunayo siringi 5,000 ninyeko mbalabadde wano honorable ekiwagu ku makya wano abantu balanga bava e Matuga batambula sawa 11 bajja Kampala ku sawa 10 ez'akawungeezi nobalaba oluseregende nga batambula tebatambula nti lwakuba baba kolekisa tebalina akweze 2,000 abadde atunda butambala tajja kubba abadde atunda ice cream abadde atunda fruits. Bino bye tugamba bana abasajja n'osanga obupikipiki bw'abaana ba boda boda oli omukulu omuyajja ne mudimba ku parliament ne mugamba sebo goze wano oli musirikale wa polisi ne gwe lwaki mukwata obupikipiki bw'abaana ne mutaba wa fine ne bagende waabwe kuba obupikipiki obusinga babufuna kuloni n'agamba ekyo tugenda kikola era njagala kwebaza nalabyeko mu mawulire nga mugamba nti muyita abanyiri bupikipiki obwo babutwale nammwe muyige okubeera mu n'omutima ogw'ekinnansi.
fenna tetusobola kubeera bagagga bannansi mubakonedde amayumba gaabwe basula mu tenti mwe mulowooza ati tuli basanyufu Katonda abayambe nnyo okufujjo lino lye mukoze Katonda abayambe nnyo omuntu agenda okwata enseena abenga alinga faaza efujjo lino lye mukoze ne muwamba abantu baffe ettaka lyabwe abantu abajja wano ng'abanoonyi b'obubudamu sebo kati be bali ku zi square miles bannyiniinsi bali ku 10 simanya 5 ku 10 n'obabuuza bano baafunyewo batya nti anti beegabira ssente ekiro nti tugende tukozese effujjo ne bateekawo amateeka agakugira okubba ebibanja by'abantu n'ettaka naye ogenda okulanga amateeka bagaleka wali ku nanka ku mpapula n'olwekyo njagala kubakulisaayo mwe ababadde eyisingiro olutalo lwatandise terugenda kuba lwangu mu ggwanga lino kasita olaba ng'ebitongole byonna bitandise okulwanagana n'olaba minisita wa internal affairs yani Kayindo Tafire n'avaayo n'akola statement mwe gye mwayise ey'ekigega n'agamba nti bannaawe we muteerwanako waliwo statement yagambe bwe muteerwanako yakubiriza abavubuka basitukiremu musitukiremu mwerwaneko kati mwe bivubuka mwe musiibe ku social media nga muvuma Ssenyonyi Jowero oba Kyagulanyi oba Lutamaguzi gwe mulimu gwe babasasulira bwe munaamala abasasudde okukola blackmail ne propaganda ng'amaze okubasuulawo we mujja okumanya nti nene ensi gye mulimu si yammwe nga mubundabunda Kayindo Tafire kkiriza bizanyira abantu wano babiwulire naye gwe okimanyi nti ne ku nnyanja abantu babagobyeyo ku nnyanja babakuba amasasi n'obuuza omuntu gwasanga ng'ali ku nnyanja avuba taagala kubba n'omugobayo mu kibuga omusuubuzi azaayiyiza kayiza mu babinisa emisolo ate bapangisa ku bizimbe byammwe kuba gaffe tetukyalina ssente zigula bizimbe buli muntu waffe mumutadde ku looni ate abantu be bamu boogera olulimi lumu bamanerenda mu ggwanga mwe mwali mukyebuuzizaako nga bakungu nti lwaki bamanerenda bonna mu Uganda boogera olulimi lumu nkugambye Busiraamu tajibwako hadithi naye tebamugana kwaziina muzikiti Liberty Weri byayogera webiri era naye abiraba naye saagala andowoozese kubanga ne wakubadde nga ali munda abantu batononya abasobola okuvayo ne boogera ensonga nga zaayogedde bangi babiraba ebigenda maaso okusengula abantu okubba ettaka okuwamba buli kimu kyonna ekiwambiddwa eky'eggwanga okubba ssente z'eggwanga okutemula bannansi mu luyaayeyaye naddala bali prominent okuwamba abavubuka naddala abatawagira bakungu bamu ne batabani baabwe okubawamba okubabuzaawo ebyo byonna babiraba era muwulidde abyogedde bulungi but however it is too late. I am very sorry to tell you General Kayindo Tafire your analysis okay but it is too late. Ebyo mwali badde mwabirabira wudda kubanga bwe mulaba bannansi nga mubatuusiza ku kisenge nga mwennyini ogambye abantu baglorifying yes it is you who helped this man to build a dynasty here in Uganda mwe mumuyambyeko okukola obwakabaka bwe wano mwe mumuyambyeko n'okutusaanyaawo mu byonna kubanga kakati Uganda tukyalina kye kitufuula proud bannansi bonnewe bootuuka ettaka lyonna bali batwalako nkya naggulo lwaki mwe mulowooza ku mulembe gwammwe abantu bonna bwe babasengula okubatwala obugagga bwonna obwali obw'eggwanga bwonna mu butwala ne batandika okwekangabiriza tetwagala bubbi naye nga ogenda okubakeberako ng'oyagala nakwegoga ebintu byonna byonna eby'eggwanga bye batutte kakati nanti tetuganye bagivumirira ekyankwanzi mwami Museveni ng'ayogera kinti kakati nkugambye ne mu budget eyayise bataddemu ssente z'obubbi z'obulyake babbe Congo mu budget eno bataddemu obuwumbi 245 ku bbanja lyetusasula Congo era twagambye mwami Museveni lwaki tonoonya banno be watwala Congo ne bajjayo bugagga bwe Congo lwaki ffe tusasula oluvannyuma lwa International Court of Justice tusalira omusango lwaki bilioni 245 olowooza zizimba Heritage Center meka naye ng'ababbayo tobamanyi so kakati tuli mu kiseera tuli mu crisis y'amaanyi nnyo tuli mu crisis y'amaanyi nnyo tuli mu political crisis social crisis ne economic crisis abantu bamanyi kikiddako abantu babeera ku handouts kati mu byalo babagabira busabbuuni babagabira obuntuntu obulyawo gundi kwako 2,000 ebyabo byonna babitutte justice tokyasobola kusanga bwenkanya anywhere
ne bwogenda oba ogambye nti kangendeko mu bano bannaffe abayita balandi friends nabo ogenda okutuukayo tewakyali obwenkanya. So tulina okusoomozebwa kw'amaanyi. Ebiseera ebisinga mwe mugenda ne mulowooza nti abalina okusoomozebwa ba NUP oba Bakyagulanyi oba Lutamaguzi oba Ssenyonyi oba abalala bonna oba opposition. The whole country is in crisis. Mwe temunaba kukimanya abasajja bano beekozeemu obubondo. Ono mukama waabwe ajje ono gwayogeddeko jena yakola obwakabaka bwe wano gwe mu glorifying n'akabinjake. Singa Katonda abava mu ngalo n'agenda oba mirembe oba agenze bulungi, we are going into a full scale war. Egendo okulekawo abatono ennyo naawe tolaba gwe nti osula anti kakati gwe kyenkwa there is no soft landing gwe jindageewo gwe ndagaawo soft landing okwogerako obogezeka kubanga mulokola agamba kitwale twale obugagga n'engozaayo bigere wammwe nga tolina na kyakulya. We are seeing these things practically. We shouldn't perform. Anti kati nkugambye ne bw'oba tokisabye, this is what they have done. There is no soft landing. Oba omusajja obuyinza abuwadde ate oba atya tugenda mu lutalo. Tetwagala kudda mu kyali omu. Anti kakati oli akugambye bye nkugambye ebyajje n'agambye mu bagenda mu lutalo abantu ne bafa. Singa mwali mumanyi nti abantu bafa mwali badde mulina rule of law nga mu respectinga decisions z'abantu. Ne mwabawamba n'abantu emisano obuvubuka bonna babuwamba babujjuza makomera buli agira oyo simanyi tetujja mukkiriza bugagga bwonna mu bututte obugagga bw'abantu bwe mwasanga nga bagagga mu bututte buli gwe mwegomba ng'ekike mu kitwala. Ne mutte education system abaana abamwe mubasomeseza bweru w'eggwanga ennaku ezo twabasaba state house scholarship schemes bazze bagaba for the last 39 years baganya okuzitulaga ne batugamba nti bwe munazitunako muyinza okwokya parliament. Why? Because this people have a long term plan. Ebiseera ebisinga mutera okulira Museveni ng'agamba we have a historical mission. Wali weebuuzizaako gwe nga munnamawulire historical mission ya Museveni kijagamba. Have you ever asked yourself a question? Why is it that what is that historical mission Mr. Museveni ever talks about? He's supposed to fulfill. Ngoba anti tajogera ne gwe gitunulire bali Rwanda, bali Congo, bali Tanzania, bali Central African Republic. Anti kyenkugamba bali Sudan. That is a historical mission. Gwe gitunulire mu bwangu ennyo. Wano mu Buganda baji wambanga badetsa abasajja abeetumya amanya gaffe gennyini ne batandikanga okulanya nga tulowooza abaffe tugenze okwekanga nga bakozeseza okusaanyawo ensi yaffe Buganda. Okay, well, yes. Kakati gwe nkubuuza ng'owamawulire wali weebuunyiza mu Museveni atera okuyisa statement eno. We have a historical mission here. Wali weebuuziza what is that historical mission you're talking about? Wali tubuulira tuligitegeera. Anti kakati nkugambye oli kyabadde ayogerako nti obubbi yes jeno you are talking about obubbi ne tebusobola kuggwawo era bwe buggwawo gavumenti egwa. Munsi ya China gwe nze ntambula munsi ya China omuntu bamutebereza jasi butebereza nti wabbye yetuga ne Japan. Kuba manye kiddako. Amanye ekiddako. Munsi ya America omuntu bamutebereza nti yabbye alizayininga ku mulimu. Wano mu Uganda bwe bakutegeera nti wabbye bakusaba kwesimbawo ku bubaka bwa parliament oba bwa president. Ye waffe. Wano bwe bamanya nti oli mubbi ti wabbye bakugamba toyesimbewo. Wane waffe Uganda. So otafire amalaga mu bulago. Kakati oyo amala biseera oyo kalinga omwana abakuse wakanga alinya mu luwombo. Lwagira naye ebigambo bye bikulu n'essaawa enfu ebaako weebala ebituufu. Ng'essaawa yafa ku ssaawa 6 n'ekitundu ne butuuka nga ssaawa ziri 6 n'ekitundu zennyini. Era ebigambo bye mubiwulirize muyinza okuba nga temwagala naye ebigambo bye bimatalinga. Naye alaba gye tulaga si wangu golowooza bo okutambulanga ne kabangaliza amagye ezisukka mu 10 bo basanyufu. Kwerinda bya kwerinda. Anti weerinda ki? Abatemu abenyi b'amagye. Gwe kakati wali badde batambula nako ku street. Naye olwaleero ne bagirlfriend baabwe nabo babataddeko emmundu ezibakuuma abaana baabwe emmundu ezibakuuma mu baana abakuuma pakadi mbubo beewaana mbutwawamba. That is very very temporal. Bw'oba oyagala okumanya nti eggwanga lino liriko bannyini baalyo mwe mwetunuulire mu succession plan yammwe gye mutaddewo. Anti abasinga bakikola mu bugenderevu mbona aliwo bamukole life presidency naye ng'akoze oluyaayeyaaya olukwesese mu kasita okulonda kubaawo kakati baleese oluyaayeyaaya tebaagala kulwogerako
leero mwabaka ba parliament bagenda okulonda president kwabatiddeyo eri mu bantu pulya oli nongosereze zijja nanti zijja mu byokulonda nga tetuuka anti kati bo bano bafumba ekyabwe kubanga mwe mu kifo ky'okudiscussinga issues ezibakwatako baba wa sente kugenda kuvuma Ssenyonyi kumubulakamairinga genda obulakamairinga Ssenyonyi genda obulakamairinga Kyagulanyi genda okolebwa oti nga akavubuko olumaloka wa sente ne kakubulakamairinga nga kaddayo mu nyumba yako ng'enkeera bagikona nti obadde mu lutobazi akabadde kavuga boda nga bagikwata abapoliisi nti simanyi tolina pamiti emyukuzireta munnammwe muli kuddalo anti nkugambye oli naye kuddalo vuganya gavumenti oba oyo yazireeta ezo sizirimu oboyo yazireeta nze sizirimu ezo sizirimu wakitugira tulindako anti nkugambye byebirungi bitya bijali luddawa bulijali luddawa ng'azireeta ng'ani on whose behalf we have a leader of opposition anti omubaka wa parliament ani akugambye nti buli mubaka wa parliament yakulembera ebintu ebiri very important consultation ng'azikola ng'ani mwegendereze nnyo bagundi mujja kugwa mu byala mujja kugwa mu byala nga mutaddeko bigalubindi ebiddugavu ekiro nkugambye in parliament tulina side bbiri okimanyi eyokusatu Kadaga gye yateekayo abo nabo sibategeera bafaawo midoleni gye yateekawo tulina side bbiri side ey'abali eri n'abali side eno side NB gw'oleetera side kye yakutumye do you think we are fools kubanga nalabye abamu batandika okuleeta ebibozibozi fe Museveni tumutegera Museveni has created an opposition in his NRM government era ogenda kulaba Museveni group gye yakoze mu government ye NRM nga yo opposition ngeyogera byo opposition neno mu opposition alina abagumusambira so we are not too foolish nti tetutegeera kigenda maaso byonna tubirengera era fe tukugamba ne police mu tukukiriza oli musiraamu naye tetukukiriza kulembera swala tetukutegeera sahaba tukumanyi gwe yisima naye tetukukiriza kulembera swala yaffe muzikiti gwaffe okujako ng'oliga ebibyo byogoba kuno si kwete matima n'olwekyo ssebo reforms tuzeetaaga naye azikulembera ziki tubadde n'opposition ennaku zino nzaali ku frontline abagitegeera era tuludde ebbanga nga tukaabira emisiri nga tugamba oba mukama alituwa Musa paka Kyagulanyi we yatujjukira najja ne Yoswa Joero Ssenyonyi kati gye tulaga tulengerayo si buli muntu gw'olaba nti nno nti ayambadde omujozi gwa Sports Club Villa nti musambi wa Villa bivere vigilant bino ebiseera si bya bulijjo era ensonga lwaki nkugamba nti nze waliwo n'enkiiko z'oyita nti opposition yalwise ne nkugamba opposition wa Museveni opposition togendayo simala gagendayo nze mbadde shadow minister ne bakubuulireko nze waliwo omukulu omugwe nagamba nti gwoba gw'okulembera wano sisobola kutuulamu paka bwe yagenda nze serimba yenjawulo yange serimba nze nkugambye sombulira oyo nze nkugambye nti genda obuzeeko mu parliament tialina abadde shadow minister okuva we yajja mu parliament naye waliwo omukulu omwe yali akulya namugaa gwe sobola kutuula mu lukiiko lwokubiriza kubanga nze mbanga bwe mba nkubuulidde ekituufu kiba kituseekyusa ne bwogulwa obuvubuka abo nti tuyambe buno obuvubuka bwe mukeero sasula buvuma abantu ku mitimbagalo nako nkasaasa ninga kana kavubuka tekalina kyakulya nako gwe mulimu gwako wakati n'okuvuma abantu ku mitimbagalo nagwo mulimu ate kwete matema mukuliwa badde basubira okwogeza olulimi lumu tetusobola kwogeza waliwo timu ya Museveni eri mu opposition emukolera omulimu gwe era ne kusino sente za cooperative kuliko aba opposition abaazira naye nga Museveni tasobola bakwata kuba bamuyambako okumusambira bajja kuyita obyogere anti sebo ndi ku radio nkugambye kugundi eno sente za cooperative eza Museveni kuliko n'aba opposition obadde tusomanga na mawulire ga government buli kaseera nga baga kulino kyampaliriza n'okugenda ku fulo ya parliament okusaba speaker nti batuwa amanya ga opposition nga olupapula luwandiise lwa government nti ffenna batutwala twalya sente za abasinga twalya sente za ebibiina by'obwegasi wali obiwuliddeko ebyo ne baŋŋaana nti biveeko ebyo nkugambye nti waliwo n'aba opposition abalya sente za cooperative naye nga mwami Museveni tasobola kubasiba
kati wagenda okuba olutalawo kubanga kino nkimubuulira abayiso yabagamba nti bano bajjeeko be banyambako mu opposition ogitabangula ne bambala nga abantu tebabamanyi ne babeera mu parliament ne bafuweeta enyengereza ne bakuba amasuuti gaabwe ng'ensi tebategeera era abo togenda kubalaba mu kkomera nze nkichallenge nze wano ndi ku radio siri mu nyumba waka nti mwami Museveni waliwo aba opposition abatwala sente z'ebibiina by'obwegasi be yalagidde aba iso babajjeko kuba bamukolera omulimu gw'okutabangula opposition buli weebeerako position gyetuukamu nga bajja beetega ekigwano nga baleeta ebiboozibozi nga balwana nga bagula obuvubuka bwe babugamba gulawo Facebook accounts 10 oteekengako ebiboozibozi kuba abasoma tebasengejja nti waki buno obuwerako bufaananyi nga bagoberera ebyo akikugambye mubaka wa parliament owulidde sebo nti waliwo aba opposition abalya sente z'ebibiina by'obwegasi nga weebali nga Museveni yalagidde aba iso babajjeko kuba bamuyambako era kati bali ku mulimu nja ku verifying ekyo anti nze nkugambye ni mubaka parliament ombuusabuusa ali baka parliament atabuusa ombuusabuusa nze nali kyusizaako ebigambo byange wankyazanga ku radio nga tugenda mu kaluno ngamba nti naye owagira otya Kyagulanyi ng'olina pate nga tugenda mu kalulu nekugamba nti nze gwempagira owerabidde bagamba ali omunyenye nekugamba nti emunyenye yakira magere ate nengenda ku kadi ya DP okijjukira ekyo bulungi nnyo abamu ne badduka n'abaali batawagira Kyagulanyi badduka bamuwagira olw'okufuna kadi bayitewo ojjukira bwe yali ajja abamunyoomanyomanga nga balinda simanyi baziita batya zino weevu naye kati ne bagiragira bagenda okulaba kikutte kubanga nze nezaako effe twatandikira omubuuzanga ne tugamba ono emukulembeze ng'abalaba munyoomanyoma ng'era bw'olabaze bamunyoomanyoma bano bamufuweeta luzungu nga bagamba ono anaakulembera bagenza okulaba nga bali kubiri ebyemabega eri ebyabagulu bakyevu eyafuweetanga olulasha ne balowooza nti nno mulasha munnaabwe kumbe mu Amerika awedde emirimu kakati n'essaawa za leero twali badde tudisikasinga ku issues nga tulina we tutuuse kubajjukira mwami Museveni ayataddewo options 2 either alekawo akakiiko ke kano nakola ebibye bulijjo byakola ebyokugenda mu kulonda okujasooka okutuusa emikolo oba aleeta parliament kyafumbafumba nti kakati ffe batugira tuleete pressure twagala reforms bagabe tukkiriza nti naye tuteekeddemu wano mu kyomunibaasi mwe muli ti parliament yegeno nti ebyammwe tubikkiriza nti tuteekewo akakiiko akali independent nga bwe mukasaba naye parliament yegenda okulonda president yebaliko kati ffe bano tubalengera kuba bagagga bavundu nnyo boolaba abo n'ebiboozibozi byabwe bajja ne baboogereramu nammwe ne mubawuliriza kubanga nammwe mwaggwamu emyoyo abantu baggwamu ensa obasanga balinda busabbuuni na bukunkumuko musajja omukulu ow'ebirevu alinda 15,000 alyoka ategeere ekigenda mu maaso so kakati nze bwe mba nkubuuliddeko tolowooza nti njogeza mutima mubi nze munnabyabufuzi atadde awo ateegwiriza bino ebyamwe bwe mulya ndowooza era ne mukalu kange wankyazanga opuliranga statement zange nagambanga abantu nti andabamu omulamwa nonda bw'oba tondabamu lwaki ononda kubanga nze nkimanyi olutalo oluli Nakaseke yonna baagalayo nze nyimiriddewo nga we walaba Samusoni wayimirirawo mu biro ebyo omusajja yazze engoma mwami Museveni ne banne nga bava ekyankwanzi najja ku state farm engoma ne yatunuulidde ebikubo babadde nga basaba district y'engoma naye okimanyi kye yakikoze technicality n'akiwandiika nti tuli mu district y'engoma genda kebereko ne ku mikutu gye kuba ebiseera ebisinga mugamba bano boogeza byafuzi kebera ne ku mikutu gye gyonna egya Twitter gyonna babadde basindikayo omukulu Rafairo Magezi owa local government n'abala nga babagamba nti abakulu baagala mu kitundu ky'e Nakaseke kusala mu district gye bayita y'engoma baagala gifuula epicenter y'abalaalo be bagoba bano abagenda babundabunda abava mu mambuka ga Uganda be bagobayo n'abakyava Tanzania baagala bonna nga bagukira Nakaseke engoma kakati tosobola kugigira wali eri wagenda kubeerawo alamu n'olwekyo gifuule district oteekewo ba new migrants nga bebeetegeerera buli kimu obateekeko n'amateeka chovudola ne kumukutu gwe mwe mwabadde mulowooza nti yerabidde yataddeko nti wembadde mu district y'engoma nga bali abamu baddeko be abaleese ekiwandiiko nga nabo bakimanyi nti n'omukulu yakikoze eki yakisabe n'olwekyo sebo mukama wange ebiro bye tulimu si bya bulijjo ojja kupulitendinge olowooze nti kino kyoliko kuba oguza akamotoka ozimbye buno obuyumba bwe tulaba muzimba wakati mu bubbi simanyi musula mu mayumba galinga amawoti
hoteli simanyi mukolaki tubalayirira bana bannansi be mwavuwazizza be mututeka ebyabwe bagenda kuyimirirawo nga ne bakuwa patro z'amagye 10 tezikyakuyamba abasinga mweyinulagana amagye bakuuma ekole fujjo kubanga amagye gakwerekerako kabangali ebiseera bijja kutuuka ng'akuyigga alyoko ku kabangali agambe musooke mu mundekere nze nkole ekyafaayo ng'akuyigga ali ku kabangali eyo ekwerekera yensonga lwaki tubagamba nti it is too late Jeno Kayinde otafire statements ezo musobolo zikola naffe tuli mu parliament ekola amateeka nobeera mu institution ng'ekola amateeka naye nga teri agawuliriza nogamba tukoze etteeka teri kuddayo kusengula mu Nansi paka nga bannansi bamaze okuverifyingibwa teri muntu alina kuddamu wano kumala gayingira mu ggwanga naye bonna badidde abantu b'Eritrea bonna babayiwa wali Makindye abo bonna kabalagala abo bonna abantu bemula bava Eritrea waliwo omukulu omu gwe basasula ssente okuyingira wano bava Somalia yambako police ne security nze sikukolera gwe wa police gwe genda okola omulimu gwe onsasula ki nze omulimu ogwange nkolanga gwa mubaka wa parliament amwe leader nkugambye gendo labe bitundu kabalagala Makindye yonna abagwira abayika mu lunaku obuuze ani gwe basasula ssente okujja wano kansanga omugwira kansanga eyo yonna obuuze muyenge eyo yonna bajjudde eyo yonna bayitirivu bava Somalia ne Eritrea negwe gendo oyingireko mu nsi yabo gendo labe kye bakukola emobili 505 honorable mwako kyemikono gya Ssekikubo emikono nalabye ejjo bajanjula gyasigadde basigazaayo emikono Sofeina gyabadde 5 naye bangaye wawaddewo omubaka yabadde anoonya Honorable Ssekikubo okugiteekako okuwera emikono 177 ababaka abasinga bataddeko weewaawo wabadde n'okusoomoozebwa kungi nnyo n'ababaka abataataddeko nabeera babatadde ku mizaani batandise abalonzi bennyini bebagenda okubabuuza wateekako tewateekako wasookagaana kuteekako naawe nze nali nsoosa okugaana oteekako ne mbagamba saagaana kuteekako nagamba wekuba kuteekako nze omu ku bajja osembayo naye nali Ssekikubo simwesiga ng'omuntu naye koozi nagyesiga kubanga nga bannansi balwana nnyo kyakulaba nti essente ziba zikozesebwa bulungi kiruma nnyo bannansi okuba nti no batambulira mu makubo mabi amalwaliro gaafa abasomesa tebafuna kye balinafuna abasawo bo balaba embeera gye bayitamu n'omuntu n'atuuka nga mukozi wa government wa police wa magye wa prisons naye ng'ayisibwa ng'oba omunoonyi w'obubudamu kati abantu ebalaba nga ate abantu abalifunye ku kasente ne bakola ebyabwe ng'ate be bakozesa obubi ssente nange nalina okukola ki okuvaayo nayimirirawo ng'omuntu era nze sitisibwatisibwa walingawo obukundikundi obutiisatiisa simanyi biki simanyi bano kuliko wa Buganda ne ngamba ate owa Busoga anagamba ati abaawa ne nteekako omukono paka sebo okuwulira bulungi era bw'oba okebera mu byafaayo nga bagamba ono yateekako nateekako munakiggusa ekijja ne bwe kiba tekigguse message yo yazze nkugambe nalisi nze sikiriza mu Ssekikubo naye abantu batugamba nti nga boolabe kati etteeka lino lebaleese lisinziddoko etteeka bali omunsi lyagambye bagenda okwanjula erigaana ababaka ba parliament okuddayo okuwaayo ku mukolo gwonna oba okusonda naye ng'ate mukama waabwe yatambula n'amabaasa yaleeta ebyo kuba luli nalaba munaddiini omu ng'akanudde amaaso omugandula sebo kampeni zituuse eza 2026 tonjiweemu kipajero kakati neŋŋamba ulaba ne bakama baffe betugamba nti nabo bali bulungi nabo batandise osaba ekipajero awo omanya nti ensi yaffe weeri eri ku kisenge era basebo tetukyabanenya be bagabira obusabbuuni obusooda n'obuntuntu obwo ne bazanyirako olaba omusajja wa Katonda abeerawo mugandula emisana nga kamera zimutunuddemu n'akala amaaso n'agamba waayo mpayo ku kipajero okulonda kunaatera okutuuka kati oyo mutwale nga election observer oba muyingire ng'oyambadde saati ngeno gye nyambadde nga yagenda okusembeza akwagala kubagamba nti eno Uganda nsi yaffe ffenna onagambye kigo kya Lwazi mu Nakaseke tamaguzi ne buli gyakimanyi nti blackmailing eruma blackmailing mbi nnyo nze naye tentiisa kubanga nze mbadde mu DP waliwo kye bayita chemical abasajja bano bonna boolaba abasinga kati abavumirira Ssenyonyi genda obagoberere kuba
kati nakugambye nti okuvuma Ssenyonyi mulimu nagwera obuvubuka bungi ojja kubulabanga buvaayo eyo bwe buli ku gurupu emu akavubuka ayinza okugamba ndi bukomansi mirega kali wano Lubaga babukolakolamu omulimu ne babusasula nze kati ebyo byonna mbimanyi n'ofiisi y'omukulu omu ow'opposition wano mu palamenti gyatadde wali ku Jinja Road ekuba Joel Ssenyonyi n'Ekyagulanyi n'omulala ow'NRM gye baatadde eri bakolagana ne PLU ekyambogo ebyo byonna tubimanyi ne ssente zaateereddwawo kasita baategedde nti Ssenyonyi bamuyita mu House of Lords Parliament y'e Bungereza ekitabeerangawo ne bamuyita nti bagenda kumuwa essaawa 4 okuba ng'ayogera gomanyi sebo House of Lords okuwa essaawa 4 nga n'omukulembeze wano tebasobola gimuwa kati ezo bilioni 5 ze mwataddewo mu kuba Ssenyonyi mu muvunze simanyi mubajje ku mulamwa that's obvious era ffe abamu tetusobola kubamalirako budde nsooka n'enkutunuulira nendaba Facebook accounts ze mugulawo simanyi Twitter na biki nenkuyitako era ensonga lwaki mulaba ebiseera bisinga nali badde nga nkugamba kwekalakasiza ku social media naye okwekalakasa kwange kugamba genda wekalakasize munimiro oyo akuwa sente ku social media ovuma abantu okujolonga bwe zinaggwawo era ajja kunoonya lwe banamuvuma ng'amanya soose eri ku gundi ate namwe abawo abavubuka bano lwaki tomuwa sente n'omugaa agenda okole business zino business ze mugufudde nti kati okuvuma abantu business it is not sustainable ekyo tukibabuulira ojja vuma leero Lutamaguzi omusale esalemu obutambi oba vume president Kyagulanyi omusale esalemu obutambi ojja kugwa kwoyo omusalemu obutambi nga nakutuma ku luno abadde akuwa sente okugula obu WhatsApp group simanyi bwani Facebook nga tokyamulaba nenze kyesinga okubateekerako omulamwa ensi yaffe mukulu oli agambye nti ow'engoma nti Lutamaguzi mutuyambe ekimanyi muleete etteeka mukendeeze omusala gw'ababaka ba palamenti mukendeeze ne palamenti kituufu nene nnyo waliwo abaleese suggestion nti palamenti tulina okugizaayo kweri yali eya 1962 naye mmwe musaba palamenti musaba constituency okukolebwawo kati waliwo constituency ezasabiddwa ziri 26 ezigenda okwongerebwa ku ziriwo waliwo district oba ziri 24 24 districts ezigenda okukolebwawo nga n'engoma badde bagiporopozinga nawulidde nene ya wano Bombo municipality neyo bagiporopozinga ne Luwero municipality neyo bagiporopozinga twagamba omukulu nti okuteekawo obwa administrative centers obungi ennyo bwe bugenda okuleeta obwavu bu districts bungi ababaka ba parliament bangi ba presidential advisors presidential assistants bangi ogenda okwekanga nga sente zaali bayambye okubaleeta services zonna zigenda mu kusasula misala gy'abantu n'ekirala kyetugamba mwami Museveni tukyamunoonya sente ze yeewola kati almost twingidde mu trillion 12 naye tezirabika ku ground kiki ezaakola sente zino zaalagawa tukyababuuli basaba bino tukyaseka naye ebiseera bijja kutuuka ku mayumba ago ge muzimbye agalinga amawoteeri ng'otya n'ogisulamu gana amamotoka ge mugula simanyi muteekako mannya gammwe simanyi Kabbira Mpenkoni simanyi Tubbye nnyo ago ge muvuga aga amanene ago nago mujja kutuuka okugatya amagye ge babawa gano agababawerekera mbu kubanga muli bakitalo nnyo mujja tuuka okugatya nga n'omusirikale okuwerekera kamba wayo afande kungu kyokompeeyo kyompaayo sirina gagendeyo kulisiki kubanga embeera gye mutadde mu bannansi mbi nnyo ne mutte education system ne tufulumyanga sente ziyambeko abantu ne buli kyalo gy'otuukeyo okugenda ne weebuuza nti nayo bano bali mu ggwanga ne baga bali mu Uganda n'abasalawo okukola nga bano abaana ba bodaboda ogwempulidde mumugjeeko sente mumugambye mwagala pamiti abawadde sente ate ebyo ebitongole mmwe bibasomesa aba bodaboda era byabana abasajja tewali muntu ali outside bogwe basobola kuwa mulimu ogwo gubasomesa nazo ne bazibajjako ne bwogenda ku side teryasobola kuyamba ku kitongole ekyo kubanga n'ebitongole bya side ebyalikoze investigations biri under facilitated n'osanga omusirikale wa poliisi akolera eggwanga ng'olaba ekiyumba kyavaamu n'amasanyalaze ne mubagasalangako ennaku ezo mbadde neewuunya nnyo ku palamenti nga ndaba abasirikale abamu bambala ebigoyegoye ebyevunze okubabuuza nga bamaze emyezi 3 ku balakisi ya poliisi ensambya tebalina masanyalaze nga bamaze emyezi 3 ku balakisi ya Jinja Road nga tebalina masanyalaze n'olwekyo tukoze kye bayita collective responsibility lino eggwanga lyaffe ffenna tusobola okulikolera obulungi buli omu n'abeera bulungi